twagala okulaba embiranye wakati w'obwakabaka bwa Saudi Arabia n'eggwanga lye bayita America. Nakubulidde embeera mukwano gwange eriwo obudde buno nenkulaga bulambalamba abasajja ensonga kati z'amafuta, ensonga za futa bagamba nga tumaze okuteeka envumbo ku ggwanga erya Russia, twetaaga nnyo okulaba replacement egenda kubanga efunibwa etya. Abasajja ab'eggwanga lya America gye batuukidde ku ddakiika eno ebyaddala nga beetaaga okulaba amafuta bwe kiba nga twagazibidde ekkubo ag'eggwanga erya Russia, baani abagenda okubanga bakola replacement batuwa amafuta. Jukira bino genda maaso n'okubanga babirangirira ab'eggwanga lya America babadde baakamala lwakiri okwogerezeganyaamuuko n'abakulembeze ab'eggwanga lya Venezuela. Venezuela teyabadde mbi ne bagamba tetulina buzibu, tusobola kibakolera ne tugenda maaso n'okubanga tubawa amafuta ge mwetaaga, naye nga waliwo conditions ab'eggwanga erya Venezuela ze bagezaako okubanga mukwano bateerawo ab'eggwanga erya America. Kati America egenda okukiraba ng'ebyaddala fine, Venezuela esobola okubawa ku mafuta naye ate gabanga agatamala, kubanga Venezuela egamba tegenda kutandikirawo mbagirawo okupampinga amafuta agatali ga bulijjo kubanga bagaweereza eggwanga erya America. Nga n'olwekyo beetaaga nnyo okulaba nti amawanga nga Saudi Arabia, abasajja bakabaka n'aba Arab Emirates bakabaka mu kye bayita amafuta, nabo bagende maaso n'okubanga bakkiriza okulaba nti bagawa eggwanga lino mukwano erimanyiddwa nga erya America. Kati bagenda okumaliza nga Saudi Arabia nayo nga eggwanga balina ebizibu byabwe n'eggwanga lino erya America, era nga bagamba nti America nayo akambaya yakagiyitiridde nnyo. Twetaaga naffe okusooka okubanga tubanyiga. Saudi Arabia waliwo byebanja eggwanga lya America ng'obukulembeze obw'omusajja mukulu namanyiddwa nga Joe Biden bwagaana okugenda maaso n'okubanga bubiwa ekitiibwa. Abasajja ab'obwakabaka obwa Saudi Arabia ne bagamba nti bwe kibanga bwe mutyo Abasaudi omweyisizza, naffe tugenda kubanga tubalaga omutima, mujja kubanga mututegeera. Yensonga lwaki nti wazzeewo naddala embiranye ey'amaanyi nga nankubadde abasajja b'eggwanga erya America Joe Biden ayagala okwogerezeganyaamuko ne kabaka wa Saudi Arabia, omukabaka akyaganya okwata olukumu lw'essimu. Batuuse okubanga basaba bano lwakiri bakkirize amafuta bongere ku bungi bwago ge bapampinga abasajja abagambye Abasaudi. Tetugenda kwongera ku bungi bw'amafuta, naffe katusooke tubanyigemuuko basajjamu kubanga ekyamazima muyitiridde nnyo, mutususseeko nnyo. Eriggo we naagenda maaso n'okubanga otugobera mukwano gwange obudde buno mbadde nkulaga ng'eggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga erya United Arab Emirates beewaddeyo kubanga basibira abasajja bano ab'eggwanga lya America ekikookolo nga bagamba twetaaga naffe okubanga tubanyiganyigamu abo bajja okugenda maaso n'okubanga mukwano gwange batutegeera bulambalamba. Kaakati nno mu kaseera kano kennyini amawulire gagamba gatya nti bali abayafeesi mu maka g'obukulembeze bwa America bamaze akabanga nga bagezaako okubanga bawuliziganya ne bannaffe ab'obwakabaka obwa Arab Emirates n'obwakabaka obwa Saudi Arabia nga baagala obakonekitinga kabaka obwa Saudi Arabia. Wabula kabaka n'abagamba nti omusajja akyali bize, kabaka akyali bize, pulizi munaamufuna obwedda. Kati amawulire tufuna okuvaako mu ggwanga lya America bagamba bano officials ab'eggwanga lya America baamaliriza nga bategezeza Joe Biden nti omukulembeze wa Saudi Arabia alinda namulondo Crown Prince Mohammed bin Salman n'omulangira wa Arab Emirates amanyiddwa nga Mohammed bin Zayed Al Nahyan bali unavailable to Biden. Tebalina bulungi budde Biden yandibadde alindako kubanga okusaba kwa Biden okwogerezeganyaamuuko ne bano abagambye twetaaga akaseera, twagala okuwummulamuuko, tubadde tukyali bize munda mu ggwanga lyaffe erya Saudi Arabia. Era bagamba via some expectation of a phone call, wabaddewo essuubi lwakiri agasimu okujja but it didn't happen. Essimu eno teyageze maaso n'okubeerawo. Era kati pulaani bagamba nti omulangira alinda namulondo oni Mohammed bin Salman mbwakabaka wa Saudi Arabia yajja kati okupanga enteekateeka bw'alibanga asiimye okwogerezeganyaamuko n'abakulembeze b'eggwanga erya America. Kati nno bino byonna bijja bitya eri gwe agenda maaso n'okubanga otugoberera. Njagala owulirize bulungi, njagala ogoberere bulungi. Kasookedde omusajja ono amanyiddwa nga Joe Biden ajja mu bukulembeze bw'eggwanga lya America baatandika okubanga bafuna obutakkaanya obw'amaanyi n'eggwanga erya America. Omulangira alinda namulondo owa Saudi Arabia ye Mohammed bin Salman, omusajja abeera n'ekirevu kye bulungi kinyirira, n'ateekako ekitambaala, n'ateekako omuge, bw'atyo nga bw'amwenyereketa, naye n'agaana okubanga akwata olukumu lw'essimu olwavudde mu maka ag'obukulembeze bw'eggwanga lya America. Entabo yavudde ku ki? Entabo yavudde wano.
abasajja bagambye ab'eggwanga lya America nga basaba Saudi n'eggwanga lya Arab Emirates to increase oil supply nga bagamba mutuyambeko mwongeze ku bungi bw'amafuta kubanga bwe kibanga eggwanga erya Russia tumaze okubanga tuganya amafuta gaalyo kati twagala okubanga awo tujjuza tufiiringa egaapu eyo abasaudi mwongere ku bungi bw'amafuta. Saudi Arabia ne Arab Emirates baganye wabula abasajja ab'eggwanga lya America bamala okutegeera nti abaana bano abasaudi sako n'aba Arab Emirates bajemye kwe kudduka nno eryo gwe babadde batwala ng'omulabo okumala emyaka n'emyaka amanyiddwa nga Venezuela. Venezuela ebadde kabwanango n'eggwanga lya America okumala ebbanga naye oli agamba nti woolumira ku lyogenda okukoza kati ne bano bagamba ab'eggwanga erya America we baatuukidde okugenda Venezuela nga balaba stansi y'abasajja abasaudi awamu n'aba Arab Emirates mwana wange nga emaze okubanga ekyuse nnyo era wakati mugenda maaso n'okubanga ekyuka nnyo ne bamanya kati nno tabbu emaze okubanga ezze. Kati nno tegeera nti Joe Biden yakyusa polisi ya America ku mawanga gano ag'Obuwarabu. Issues ezisinza okubanga zizaalira bano lenya ze zino njagala otegeere nabe we yavudde lwaki omusaudi n'owa Arab Emirates baganye okwogera n'omusajja Joe Biden nga bakimanyi nti Biden abeetaaga nnyo mu kaseera kano ak'envumbo ze batadde ku ggwanga lya Russia. Ensonga esookera ddala bano baali bamu ku Bayisirayiri abaali bagezaako kupinga obutazzaawo nkolagana n'endagaano n'eggwanga lya Iran. Isirayiri nga bwe yapanga ng'olukwe negamba Iran tetwetaaga kudda nayo mu ndagaano yeetaaga kuba bukubi beetaaga bateekako nnatti ez'amaanyi. Ekigambo ekyo n'owa Saudi Arabia n'ekiyagamba nga abasajja Abamerika wabula Joe Biden bw'ali anoonya akalulu yasuubizanga Abamerika n'abagamba emumpa entebe y'obukulembeze twagala tuzzewo enkolagana n'eggwanga lya Iran nga tudda mu ndagaano omusajja Donald Trump gye yavaamu. Ekyo ne kigenda maaso n'okusannyalaza abasajja Abayudaaya n'abasajja ab'eggwanga lya Saudi Arabia era bwe kyakaka senga Biden azze mu nteeseganya n'abasajja ab'eggwanga lya Iran bano bo abasaudi n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Arab Emirates kyabakubye wala nnyo era munnange banyiize nnyo mu kunyiiga ennyo ne bagamba n'enkolagana yaffe n'eggwanga lya America tugenda kugirivaizi nga tulabe ku maluddawa. Ensonga ey'okubiri njagala otegeere ebinyiiza Saudi ne Arab Emirates eri obukulembeze bwa Biden. Ekyendagaano ogitegedde bulungi gye yasazeewo okuddamu okutukiza n'eggwanga lya Iran. Ensonga ey'okubiri Biden bwe yajja mu bukulembeze bwa America yagamba ensimbi tuziyiwa nnyo mu bintu ebiteetaagisa. Yatuuka Joe Biden okubuuza ku Pentagon olutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga lya Yemen America erufuniramu bwa era bw'atyo Joe Biden n'agamba nti ensimbi zonna sapooti yonna ebadde eweebwa Saudi Arabia mu kufuntula ab'eggwanga erya Yemen ngisazizzaamu. Era okuva ku olwo Abasaudi ne bagamba bwe kibanga obukulembeze bwa Biden buganya otukwatizaako okufuntula abaana bano abakuufi mu ggwanga lya Yemen Biden naffe tujja kugenda maaso n'okubanga tukolerera. Ekyokusatu ku bino byonna bwe baagaana okusapootinga Saudi ku nsonga eno y'eggwanga lya Yemen tebaakomaawo wabula abasajja ab'eggwanga lya Saudi Arabia bagamba bwe kibanga America muganye okutusapootinga okulwanyisa abahuuthi kati tubasaba mugende mu maaso n'okubanga ekibinja ky'abahuuthi mukiteeka ku lukalala lw'abatujju mu nsi yonna. Joe Biden yagaana ng'agamba abahuuthi aba Ansarullah movement tubalabanga bannansi abagezaako okulwanirira eggwanga lyabwe mubaba bazizza backfire erimu ababalumba. Ekyo tekituleetera balangiranga a terrorist organization. Ekyo nekyanyiza Saudi Arabia ne batakoma ku ekyo. Saudi Arabia bw'emala okubanga etegedde nti bannairan bongeddeko ofuba okwagala okubanga bakola nuclear. Saudi yatongoza mu mwaka 2000 yabadde 2018 ne bagamba naffe kati tugenda kutandika enteekateeka ezikozesa nuclear program naye nga ya buntu bulamu si ya byakulwanyisa. Saudi nesaba obukulembeze bwa Joe Biden mutuyambeko ku nuclear program yaffe etambule. Joe Biden n'agaana. Bw'amala okubanga agaanye ne bongera okwetegereza omusajja oyo ne wajjawo ensonga endala. Ono Muhammad bin Salman omulangira linda namulondo y'obwakabaka obwa Saudi Arabia ne batuuka okubanga bamunyenyanyenya. Lwaki bamunyenyanyenya? Anti eby'omusajja munnamawulire Khashoggi Omuturuki eyattibwa ne bagamba akinamu omukono ne basaba obukulembeze bwa Joe Biden tuyambe otondewo tukugamba atwandyagadde nnyo kwegamba legal immunity eri omulangira ono Muhammad bin Salman abeere nga takwatibwako abeere nga tavunaanibwa abeere nga ye byonna. Joe Biden nakyo n'akigaana n'agamba ku lw'obwenkanya mu nsi yonna bw'obanga wakirimu ekyokutta Khashoggi weetikka olubengo lwo.
weetikka olubengo lwo ebyaddala mumpeeyo eddakiika emu nkomewo tumale okumalayo ensonga eno otegeere zahama wakati w'Abasaudi Arabu Emirates n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika. eyagala okuwuliriza emboozi nga zino esobole okusiima abazira bano kyalira www.airtel.co.uk akasale uk needs more of you oba kuba kasemo oba oweereza obubaka ku emu mukaaga bbiri ogabane naffe emboozi eno olwaleero. Uganda eyeetaaga abantu abalingako n'okusingawo ne Airtel, the smartphone network. Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission. Tandika omwaka ne My Airtel 4G smartphone ng'egirako GB namba eya data okumala omwezi mulamba wamu ne data akubiziddwa mu bitundu 10 ku buli 10 buli mwezi okumala emyezi 3. Kati genda okufuna essimu eno $5 nga kugirako data nga baliramu $8 mu 65 okumala emyezi 3, ekitegeeza nti essimu eno ogifunira ku $16,000 mu 35 zokka. Genda ku maduuka ga Airtel gakuli okumpi ogifune olwaliro oba onyiga *175* okunyonyola data w'obwerere owa Airtel. Airtel, the smartphone network. bebannaffe aba Airtel the smartphone network n'olwekyo mukwano beekwateko basobole okuba nga bakuyamba ku nsonga ennene bwezityo oba oliawo ezifaananako ngezo. Tukyali ffenna ku mukutu ogw'ensonga 17 eno ye Pearl of Africa Radio nannyini wakanza akyali naawe okulaba nti ensonga zonna mukwano gwange tuzitunuulira bulambalamba. Kaakati nno nzikiriza malato okuba nga nkujjukiza munnange tukola ensobi yonna okuba nga weerabira Abatahira Islamic Center online school. Banono bagambye batya wuliriza, bagambye Abatahira gwe monna alinanga olunaku olwaleero bakutegeeza nti okumanya eddiini kye kimu ku bintu Mungu byasitula nabyo abantu be kuno ku nsi. Wanono Tahira Islamic Center online school weeviridde kusomesa eddiini yo nga eyita ku mutimbagano. Ulira omukisa guno balese enkola empya ey'okuyigiriza okusoma Kurani mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu egy'omutimbagano ku ssimu yo ng'osomera yonna gy'oli mu budde bwonna bw'osobola. Bakuwa omusomesa akusomesa wekka, abasomesa bakugu nnyo nga batendekebwa mu nsi ez'enjawulo. Twaniriza emyaka gyonna jangu oyiga osoma Quran ebisale bisoboka. Tusomesa nga tuyita ku WhatsApp, Zoom ne Skype. Be Tahira Islamic Center online school bakugamba tulina ne courses z'obusiraamu endala nnyingi okugeza nga ya saluna, Arabic language, eswala, menye kindeke ki. Kaakati nno bakubira omanye ebisingawo abali ku 07008 38 46 04 bafune ku 07008 38 46 04 ojja kubanga bwoti ebisigadde nabyo nga bikutambulira bulungi. Babayise ba Trust Hub Center ddwaliro likulembeddwamu Ssenga w'Abaami mukwano ogenda kubanga omusanga wali eri empererwe awo wennyini wasimbye amakanda munywanyi wange gwatugoberera. Ssenga akugamba yitayoko osobole okubanga ofuna obujjanjabi tugende omukazi bannanga atujjanjabi tugende atukanike bintu si birungi ku ludda lw'abasajja. Kyenjogerako mukitegera ate nammwe mukikkiriza. Ensi ekyusa, ensi etawaŋŋana, naffe bwetu bwegenda mu maaso n'okubanga etutawaŋŋanya tugende asobole okubanga atukanika. Lwaki ogezaako okubanga bwoti okkiriza okubanga gwe n'okaaba January to December ebbanga lyonna ate tuyinza kubanga tubikkiriza tugende mukwano tubeere nga twebeereramu dakiika 2 n'ova mu kisaawe toddamu paka wiiki ejja n'omwana abuze oli awo. Wakola ebyokwezanyikirizako gwe tewamanya nti bigenda kubanga binafuya emisuwa gyo. Ojja kulinywa okuva January paka December tujja tereera. Senga agenda kuwa eddagala erigenda okuzzaamu embavu emisuwa egyo agigogole agiwe embavu. Genda okulaba nga mwana wange waka kutuma yekka n'ogamba bulijjo nali ndabawa. Genda bakugwe ku mannya. Balimu kuyitaaga amannya ago buli kaseera. Gwe kiri gwajjo genda bakuyite ku mannya. Supreme Commander. Eri abakazi mulikopa. Owe wange yanenya juice. Kati tutandise okwagala okusaasaanya amannya gange genkuyita oyala batandika okugako. Gwe genda bakuyite Brigade Commander.
Platoni Kamanda mutuma amanya agalinga ago ye lwaki mutuma ago genda bakutuma amanya DPC wange gega bajamu ago senga nole kyabagambe mujje mufune kumanya ngago otukawa ko mukyala kulise osiwa osikulikayo RPC najibu Rwanda Gabula ulira afa senga wabami akugambye nawe munnange omukyala jangu tukuyambe botodawo nokava ojja musanga oliri empererwe kulwegayaza awo nyini wasimbye amakanda naye mboba osobodde ogenda ng'olina obudde ayagala nakuwa obudde nakuwuliriza nakuwa ekikujamu gwagamba sina budde kujja senga please kankunnyonnyole muwa obudde akubuuza omwana kule ajja kubanga akuwa eddagala erisane libeera fresh eddagala lye kyovula bakizibu nnyo okulifuna n'ogamba saafunye enjawulo tekisoboka mukubire kati ali ku 070 89 68 sembyayo 62 070 89 68 62 wamu ne ku 0 7 9 0 6 0 7 9 0 tugenda atereza amakaga fe webale nnyo mukwano gwange webalire ddala gwakyali nange biseera bya kalasa manyanzi lunaku lwa Wednesday Kampala Uganda siraba ku musana Kampala Uganda siraba kabonero kankuba yonna wabula ndaba mbeera munda mu ggwanga erya Ukraine eyongera okubanga buli kaseera munnanga amawulire agagivamu olumugala gessanyu naddala nga bagambye abantu babulijjo basobodde okusomoka ne bava mu mannyo g'empisi mu mannyo g'olutalo ne basobola okubatwala gye banaafuna mukwano gwange akalembereza amuleega ennyongera okubanga afuna ku ddakiika eno abasajja baggwanga erimanyiddwa nga erya Rusiya abavudde ne batukakasa they have discovered Ukrainian Donbas attack plan ebitundu ebye Donbas jjukira byebiri mu buvanjuba obw'eggwanga erya Ukraine bino Russia byagamba nti bimu ku ebyo ebigisitudde okulumbagana eggwanga lya Ukraine Russia yagamba tugenze munda mu ggwanga lya Ukraine to demilitarize that nation kubanga balina emmundu ez'amaanyi zibawagawaga buli kaseera ne bakola ennumba ku bitundu eby'e Donbas ewali Luhansk Lugansk n'ebitundu ebirala Donetsk ate nga banywanyi baggwanga lya Russia kati Russia egamba ekiwa amaanyi bano aba Ukraine kyetugenze okubajjako babeere nga tebakyalina kibatuma ogezaako okubanga balumbagana abaana Russia tugambye ku ddakiika ntono nnyo emabegakawo mukwano gwange mu lutalo lukyagenda maaso n'okubanga batutambula basobodde okudiscovery nga bavumbudde Ukrainian Donbas attack plan enteekateeka yaabwe ey'okulumba ebitundu eby'e Donbas Russia emaze okubanga bwetyo egigudde mu Defense Ministry yebintegezeza amakya ag'olunaku mukwano gwange olwaleero bakiise secret Ukrainian documents ebimu ku biwandiiko ebyekyama bya ggwanga bya Ukraine captured by Russian military nga amagye ag'eggwanga Russia gabiwambidde munda mu ggwanga eryo erya Ukraine naye nga biraga ki bagamba seemingly proved that Kiev was planning a major offensive against the breakaway Western Donbas regions byongera kakasa nti bano abasajja ab'eggwanga lya Ukraine babadde n'enteekateeka namutayika mwana wange ez'okulumbagana ebitundu eby'obuvanjuba obwa Ukraine mu nnumba efaanana okubanga yabadde nzito nnyo era Russia egamba timing gye twabazze ey'okulumba eggwanga lya Ukraine gwabadde mukisa munene nnyo ogw'aba Donbas kubanga abasajja babadde banaatera okubanga basitula ebikola byonna okulumbagana ebitundu ebyo kati ow'eggwanga lya Russia agamba akaseera ke twalumbidde eggwanga lya Ukraine twalinnya bulinnya ggere mu nteekateeka zonna nga bwe zaabadde zigenze maaso okubanga zipangibwa ze babadde bakoze okwagala okubanga bavumbagira ekitundu ekyogerwako mukwano gwange eky'e Donbas kati Omurussia agamba nti Mukama Katonda wa buyinza amawulire genfuna okuva ku National Guard Commander Colonel General Maikoyani Balani atukakasizza ono jjukira y'omu ku baduumidde olutalo y'omu ku bejje ery'eggwanga erya Russia abaliko amapambaano abali munnange eri kugamba mu field abagezaako kufaafagana n'abasajja ab'eggye ly'eggwanga lya Ukraine nkugambye nti ye National Guard Commander bamuyita Colonel General Maikoyani Balani atukakasizza agambye nti units ze under his command zaasobodde okubanga ziboostinga their capabilities ne baconductinga warfare against mu bitundu bino ebirala ebyenjawulo era ne basobola okubanga baagudde ku biwandiiko bino ebibasobosezza okubanga bategeera munnange enteekateeka z'abasajja we remember well
the statements by the Kiev regime. Tujjukira bulungi nnyo ebigambo ebyava mu bakulembeze ab'eggwanga erya Ukraine which the western media disseminated in February nga amawulire ku ssemazinga wa Bulaaya abazungu baatuuka ogasaasaanya ag'ebigambo ebyava mu bakulembeze ab'eggwanga erya Ukraine claiming there were no plans for a military takeover of the breakout republics nga bagezaako okuwudiisa ensi abasajja abo ab'eggwanga erya Ukraine nti tebalina nteekateeka zonna za kulumbagana ebitundu ebyo wabula kati bagamba their determination to resolve all issues through diplomacy ne bagezaako okulimba ensi nti bo baali amaanyi bagatadde mu nteeseganya zokka okulaba nga lwakiri batondawo okusiriikiriza ku bunkenke obwaliwo ekyamazima abasajja bagambye okusinziira ku Major General Igor Konashenkov ye mwogezi wa minisitule ebyokwerinda eby'eggwanga munnange ebya Russia agambye abasajja baali balimba. But the originals of the secret combat documents in the National Guard of the Ukraine conclusively prove that those statements were false. Ebiwandiiko bye tuzudde, ebiwandiiko bye tufunye, naddala ebikwata mukwano gwange ku nsonga nga bwe ziri, n'ekibala abasajja kye balina ab'eggwanga lya Ukraine byongera kutukakasa bukakasa tewaliwo kuwanaanya. Baali balimba, baali bakola nteekateeka za kulumbagana abaana bano ab'eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Ukraine. Tukyali ffenna ku 17 Pearl of Africa Radio. Waliwo ekipya kale katukole emirimu gy'eggwanga. bamutani director ngobya kyendikoddingiro kyetsookire munnange enteekateeka namutayika bwesi bwe zigenda mu maaso n'okubanga zitambula kasukezi y'okukaduunu kaleese wano bamuyita Shafik Mulumba erubaga abika muganda we Amuza Nsimbe Mulumba bambi yafudde ekiro nga bukya olwaleero ssaawa zabaddeyo mu 5 tumuziike butambala lukalu ku ssaawa 10 ez'olweggulu nkiddamu ye Shafik Mulumba erubaga abika muganda we Amuza Nsimbe Mulumba yatufuddeko ekiro ekyakesiza olunaku olwaleero katumutwale tewali kyakola ebutambala lukalu tumuganzike yeeyo ku ssaawa zigenda kubeera 10 mukwano gwange ez'olweggulo. Back now to Ukraine. Amawulire ge twongera okubanga tufuna obudde buno gwe atugoberera ebitundu gamba nga Sumayi, ebitundu gamba nga Mariupol, ebitundu gamba nga Kharkiv, bino nno batugamba gye butuukidde ku ddakiika eno nga abantu ba bulijjo bangi bamaze okubanga babidduse bafubutuse not because bagenda kipayipayi but because arrangement omulasa gyakoze munnange ebasobosezza okubanga bava mirembe matwale gano. Wabaddewo effort ekoleddwa abamu ku bannamagye bamukwata mundu ab'eggwanga lya Ukraine okwongera okulemesa pulaani eza evacuation okulaba nga lwakiri abantu bano basigala mu matwale ago bagende maaso n'okubanga Human Shield engabo omurasha kibeere nga kimuwaliriza okutondawo embeera etekanyuga bikompola ku magye gano nti bano babeera nga engabo kireetera Russia okuswala nga tajja kumala gakanyuga. Ndaba wano pulaani webadde efaanana bintu nga si byangu kyokka obudde bugenda ate ndabanga atandika obutandisi nkole ntya ye. Mariupol bwe bituwa ebibadde sokuleke European Commission egambye ekoze plan to cut Russian gas imports by 2/3 this year. Bagenda kusala ku gas gwe bajja munda mu ggwanga lya Russia omwaka guno. Kikikino ki what you say mugamba kikikino mwe sibule no basibula kama Katonda abakuume abampeera ekiwummula ekyemirembe mu lunaku olwaleero mukole emirimu nga gyonna giri mubaraka mbalekedde bamuyita muzukulu wa Kabangala Tenyo Ismail Dirisa agenda bongera mu programu News Hour. Mukama Katonda